okugenda ku nsonga za Kamiri mu bulamu buno buli muntu akola ensobi bantu bangi bakoze ensobi naye ekisinga okumala amaanyi be bantu abadde bamanyi byokola nga babeerawo ng'okuba abantu abo bookubye ne batabaako na kye boogera ne batabaako na kye bakola ne batabaako na kye bakwadvisinga ne bajja after baagala bajje after mumaze funa kwawukana kati Guvnor Ace, yes we understand Chameleone akuba abantu Chameleone bichi that is your say and that is your opinion, but one thing you should understand, where were you nga Chameleone akola ebintu ebibi wali kuki lwaki ovayo sawa zino kitegeera walondooza emikwano egimu gye tulina okwegeneza abantu bakubeerakawo ng'okola ebikyamu okola kino okola kiri because baagala ssente z'okunywera omwenge okwa erinnya lyo olitambulirako olwaidingirako olifunirako abakazi era Guvnor Ace nga Chameleone mwebaze nti wafuna opportunity okujesa okuba ne Chameleone wafuna omukazi omukadde ow'emyaka 4 baana nasibitono banka bakyenda kitegeera buli muntu yenna boogezako okubanga oli kusaidi eno yagala ogivaako of course problem sijja tweka abantu bangi ababadde mu rebels ez'enjawulo music rebels ne bazivaamu ne bagenda ne boogera ebintu kandabe n'abakazi simanya Chameleone yankwata simanya kati gwe Judy Third, one thing you shouldn't come out to say Chameleone yakwata so kubanga yakwata yes why now you had the name otambudde bangambye obeerako ne Europe osoberako Europe kyali ize nnyo kubanga ofiring omusango ku musajja ne bamukwata when you wait for something to take years and you come out after 2 years 10 years 4 years nga toyina evidence ekyakwasiza Diddy kiri bwe kiti ekyakwasiza PDD kiri kimu nti these guys baba ne info baba ne files ezo buli oli baleta file ne bafuna ebagiteeka ne ziba recorded somewhere ati Diddy agenda okwagala okuvaayo kubanga alina byabagamba nga bamukooye nga bazijjayo nemwe mwogera allegations Chameleone bwakera ku macha nakukwata nakuteeka mu komera so anakuvaayo Chameleone ne bakyali bange ne bakubaka nalabeyo omukazi ayogera where were you at the time kati saa zino oli toli mu Uganda lwaki akakasera weyakolera ebintu lwaki siwe mavayo ne muleeta ensonga ezo ne muzoogera lwaki abantu be bamaze oyamba be bavaayo ne boogera be batalina kwogera simaka fena tukimanyi Chameleone has done bad. That is the thing. We are not sure oba biki ebyatuukawo ku mwana oli naye ekiriwo kibaki lwaki mulinda kana akaseera nga wayiseewo ebbanga Chameleone simanya yatukosimaka onalabe sima excess kale bro why didn't you come up at the right time lwaki temuvaayo ng'omuntu akoze ensobi ne mukumaka evidence kati muli mutumalira budde you putting allegations on people ate nga allegations emuteekawo tezina basis you're just talking abantu olabanga aboogera obwogezi yes a lot of people want Chameleone down naye togenda kujja obaleetera ebiboozi lwakuba bakulikodinza oyo basewefukidde mu mpale you come out with bias ogaye mu Chameleone kino ne kino Guvnor Ace wakyaweewo we believe Chameleone is wrong Chameleone is ate abantu bangi oyo bafuna amaanyi beerabira nti amaanyi gagenda mujjukire kitatta bwe yafuna amaanyi yakola bye yakola n'asobya amaanyi gagenda muvaako ne bamuconvicting PDD abadde akola buli kimu ebungereza ewaabe mu America yebaka ku baserebu abaana abato abawala abamabega biki abasajja baserebu bayingire ewe ne bavayo nga bawenyera alina baby oil ze bajje mu nnyumba nga ziweranga oba mmeka so kati gwe muganda wange abasajja babadde ne evidence nti ne video gyalina nga asamba omukazi nego bajja kusaba akatambi ka Chameleone ina kyakola nga tokalina otulize kala akatambi Chameleone yalinga asala akagalo you know but you people mutambulya ku allegations ensi yavaawo you don't just talk you have to prove beyond reasonable doubt omuntu okwera convicted you will talk and talk tobikone wane Uganda olaba oli navayo n'agamba nti nze olwo olubuto fulufiga lwalina lwange ne bamutwala mu deni nga talina dde olubuto sirugo oli navayo n'agamba ye kabaka n'emizimu gimuloosa ne bamutwala mu komera nga talina evidence oli navayo n'agamba entebe yiye okitegeera a lot of people bavayo ne bakola allegations allegation kyekizinza otuyamba tuteeka mu buzibu kyekyokka but togenda kuŋŋamba nti someone yakola ekikyamu nga tolina evidence. Bring the evidence akasajja bakakwateko, but you have no evidence. Fa kulinya lya Kamiri bera busy. Wewe Chamira nywa fuka kukuba wefukire.
ono mvubuka abadde akola ebintu abaana ono gwe basiba simanya doni nasa but people had evidence. People were just patiently waiting. Tibamulinza akaseera nga talina bamukwatira omusawo bamugatte kati agenzo bwe bamutadde wali emisango nyagivaayo bamukwadde mu defilement. Omuntu yenna akola ekikyamu yuka tosobola kikolera bbanga ate amaanyi gano gaggwaawo ate baganda njagala mbayiziza ekintu kimu mikono gyaffe emirungi ekikufuula muleme kuba n'abantu nga mubaagalako mannya ssente na mwenge. Oli omutambuli akola bakola ebyo oba oli kyali wange ogamba oli kyali wange nkubire simu ngaye mugana wange oba ngamba ngaye mwana awo okola bikyamu oba ekyo kyamu kyokoze nemerekawo baana bange oshegera nemekola nsobe ate gyengenda oba nga nejusa after a very long time. Bikampala abantu bayuza bakuberako ne bakupika babeera naye ng'okola ebikyamu osambasamba omuntu olwana mu bbala nga bagamba yo soja bagiwadde omuliro. When you get a problem be basooka okudduka ne bagenda ku social media zayo masajja twamulabanga oyo naye mwana why didn't you say it ngolaba nkola ensobi lwaki wayogeranga nonga akamiri kino kikyamu. Why do you have to wait after nga ndaisofuka week that is losing financial stability wemuvaayo nga mwagala omuntu mumuteeka wansi ate mwe benyini abaliwo benabeeranga nabo nga mubira byenkola. You didn't say anything at that time because you wanted the name and money out of me. Right now mwafuna mwagala muloza mwine mutuse tufiniwa akasonga mutansoleta simanya kamiliyoni talabirira bana ba AK. Yes, kamiliyoni talabirira bana ba AK simanyi ne bana ba AK bamwagala birire balina omukazi bali bweru bali mu Europe kamiliyoni ya China n'abaana bambabira na Uganda kisegera. So mwe mwaviro aba kamiliyoni talabirira bana bichi bana ba AK bro kamiliyoni yabalabirira mwe nga mwina ba mama bamwe ne mutega kuliona irandi nemuka nzene unyo omuntu goyambala naye chain nojamu esati nojimuwa nojamu engato nojimuwa nga agenda kola shoye yomu nasoko okubakira lwakuba ofunyemu obutakkanyo omulundi gumu naye. Abantu abamu abasinga twabalanga mu chain za kamiri zetumanyi netwala mu ngoye za kamiri mu video zammwe netubalabanga muli makira mu nkofira za kamiri twabalabanga mwabefulanga baliyoni. Where were you at the moment nga mumulaba nti ayina ebikyamu tukitwale mbu mwali mwagala mwali mumulinze amale basobya muveeyo. Lwaki Guvnor Ace Chameleone wamwogera nti mubingo kyali Uganda lwaki osooka tuuka bweru omaze otamirira base okukuba obwongo bukomyewo nga weefukidde mu mpale noja nogamba Chameleone did this and that. Sometimes tulina okubaako ensonga yo tuzikola ki ate bayo byenjogera byonna sigamba oba nina bias why you are support of who and who. No, sometimes kyaliwo abakoze ensobi muze bali mugaye muganda wange eyo nsobi olwono nvubuka ali mu America alimu olwa gangster oba gangster kulide ku street era ndowooza gwe bateeka bamuyita Kwandolando. Kwandolando y'omu ku baana abasayiningibwa abali under NBA young boy bamutekako okufa kwa King Von ne Kwandolando yarukisa nabagamba byonna ebyemabega kasazi nali mu process tayagala kuchuka because conviction zisusse tava musanga abamuguli yava na kwa statement nagambwe ekyewunyisa kwa Bwa gangster tomanyira muntu okuba strap eno eyo notezola nabo bakubeko bebanogo golinya kagere nakutta. Yagambye nti kyewunyisa nti abantu baagala lwakuba ndi gangster nti omuntu bakuba oluyi gwomukuba essasi omutti abantu bakupika nti akuba ti oluyi mukube bullet bwomala mukuba bullet n'omutta ne bakuteeka mu kkomera. After myaka 15 ababako wagamba okuta omuntu oyo nga bakuze bavayo ne bagamba nti yakola munne ensobi oluyi lwali telumussa muntu oba okategedde. So these same people abakupika kati myaka 14 ba Guvnor Ace nga giyiseewo 5 bagenda okusalira omusango after 14 years. Abo bennyini abakuwaga nti kwata Kalamagi mwoche abakuwaga nti Spice Diana oyo musajja yangidde mu kikoba ekyo mukuba afe be bagenda okujajinga myaka 17 bagenda okuteekako omusalaba ba Guvnor Ace kyebakola. They were there things happening saying nothing bagiwadde omuliro bakugamba shining asigala ngo shining oyino shining. After some time there are the same people who are coming out to say nti munnange oyino ekirete yetaga mwocha
yandibadde amukwaba kubye emboko n'amuleka. You were there. What was your say at the moment? Lwaki mwete musobola taasa muntu oyo ne mugamba oba ne mugenda bamajja mugamba omusajja kakkane? Lwaki muvaayo kati? Ensonga y'abaana ba Chameleone, abaana ba AK47 omutabira Chameleone family yabwe nnene. You don't know about the family support. Ate abaana ba AK tebali bubi, bali mu America. Abampoze mpo waliwo abanga poze waliwo abali Uganda. They are all out in Europe. The support esoboka bajibawa. Etasobose tebajajibawa. Chameleone yalabirira mmwe baana mwe nga mukyali batunga mukyali miliyoni. Nga muvudde mbazadde bamwe. Mubeera mu ngoyeze, mubeera mu bya mu ngatoze, mubeera mu sokise ne chainize. N'abawa ne gale ez'abakuumanga. N'aba hospitating n'aba supporting ku music, n'aba advising music industry. Wadde ayini buli mtu alina ebikyamu byakola. Kitegeera naye kati mumulinza akaddiye yaki amaanyi gagenze sasa nomulaganga bwe yakola ebikyamu. Why didn't you talk? Nga kale akaseera nga alina byakola ne mumuwonyo okukola ensobi. Omugaso gwa magwaliwa mwagala nnyo omuntu ali wansi gwe mwagala olinnyako. What was your purpose at that moment? Mwali mufa kimu aguze omwenge atuwadde ku ngoye ne tukofe twaziraba engoye zaliyo naira nga zambala abantu ga mukaaga. Twabalaba abamu masaati ga Kamili ne right now mumukwata case. Mwali mulangwa mwali mwagala ko linnya ne mutasoba mu advise nga kola bintu bitufu. It's the moment, is it the right moment mukuva ne mugamba nti obachi bane twetereze tubera appreciative mu bulamu. Aba omuntu gwe ku ngoye z'omuntu oba chaini z'omuntu gwe twandi badde obate wetaka kuvayo kwogerera muntu omuntu naka socialing olugoye tuba tufuze ba Luganda. Nemba nkutte omukazi nga mukutte mu abagalanga wawo oluki abakazi bagamba babakwata mwaberangawo nga bituukawo. You didn't say anything because you cared about the name. Kati mufa kuki mama lotuuka ye mwagala buli musawo gwonna Chameleone bw'aba alina omusawo gwonna bwe mwenna abaali bamwetoolodde tetulina tugenda bagambira mbu nammwe mwali batuufu nnyo kuba temina kye mwakola. Engoye zeyini zemugamba zeyakwatiramu abakazi bemuteekayo mwazambalanga chainize mwasharinganga ku kibuli kye mwasharinganga ku protection ye. Sawa zino temukola sense, temuina evidence. Mulete evidence, wamina evidence obasajja am convicting. If you have no evidence, no right to speak. Ekyo bobo ni yakibagamba, no evidence, no right to speak. Toyina kyogenda kugerako nga toyina evidence. Sit down. You the third, sit down. Kati gwe bantu bonna balina power okuwakisiko oli nyenyonyi oli famous oli buli kimu nebe bangale wagende bako oli wajoli wandi bade wavaida no yogera the time you left neto yina chi wayogera wasirika busawazi no mujambo mulete simanya Chameleone bino no brother mukwano goyo iyo muntu njagala mbage bane mu game kwano mukwano goyo oyo gokubira simu no mungaba bogera bikimu yaso omuntu no mukubira no mga atano kino search koze na kusupport ena kusino abantu batwagala ko manya abantu bagala ko bichi bagala ko bwa malofu na kyagala nakulabisa teba kusupportinga mu mbera yonna bwa malo okufuna ko bakufunyeko nga bamalayo go webuze bagavana yese bangale bayiro bayite bena bali babiraba naye why are they coming out now? Users, hypocrites, non-appreciative, fake people. Baba kyali wakole kya mubulire kuba tulina kalya ze tuzimba wano mugaye muganda wange kino kikola naye abasajja bajja kukwata bakuze Kampala kite muntu ino bakyali wafe banja bali ku mafuta sibasemanya bali ku ISIS manyanja agabiki abatamia ne bagwa ku makubo kitwala kyali okujana ga muganda wange no li Dubai oli mbasajja bawala bote bagala batami